Inze chenjagala contradicting the statements yasooka eri neno agambye ati yekubye singa badde mu kooti naye nga yekubye tebyekana biri wano amubuuziza introduce yourself Zuula naddamu namubuuza introduce yourself best namugamba nakisiize oli najjayo gago nakebera namugamba nga ndaba wano nakisuyibwize Zuula ate ndaba wano kazibwe nakisuyibiki muntu ki oli ki tetumanyi gwe gwani otegedde wamma hakimu kati mu butuufu n'agamba sigenda meeting ebadde ekyatambula naye koolu fena tetuintroducinza ezinyanyi envundo singa omwana oyo ayonekuna abaana abali mu abalala naffe ffennyini tuzze tetumanyi tiwaali yatulinako obusungu tetulinako obusungu kuba tuyingidde ati ati yennyini nasooka mutolera salaamu Muze ne mukazi kubita mukazi omuyaka kikazi kimanyi kikazi kimanyi ayo Zuula temumanyi kyalo temumanyi oyo mukazi de wano bamuleta mu nyumba bamuwasizanga ku nyumba yiyo nagamba ennyumba emusamiti ya nyumba eri mutanye nagamba gye mukazi oyo nebagikoona kati genda obuuze olaba gwe genda obuuze Godwin yali ku fan squad yali atula Kibuye sere Godwin yali atula fan squad era oyo mukazi yawabide eyo mukazi bu gwe musajja omukazi oyo mukazi si mugezi ono mukazi okumala yagamba nti yogera tata wa mwana namukkiririzaamu tata w'omwana mutufu yaani olaba amata g'ekiketo tunoonyeza amata g'ekiketo ge yali anywa ekyali kisiba agi kamba buli ono olaba ono omwana yali asiba agi yekka nga buli omu kwagumira ono yekka yali asiba agi teri mulala era oba mwakola statement olikoze additional statement nojja kufayo wanyinya nze n'okujja nga tonnajja mbaddeyo ku ofiisi nga mbadde nga ekakere gyosaze kakere bukeezi nga tonnajja ewaddewo gamba tewagende bukeezi kakati mbadde nziko wano kukamba naye kagenda kujja nendako njia nagenda okukambala kukizokwekanja ekyamudde yegwe kamesani yeganate manyi gwe wali kyana kitone kamesi ali mu klasi kyani like amanyi okuzaaka kyanjagadde ku minisita wano nekyemotoka kyokka kale kambabuulire minisita nali simanyi nti mugezi nategeera nti mugezi munagikola bwati akayinja munagikola mukazi
Sagala mutwina ayogera lijja lya musibe sagala mutwina wabujuzi ekintu gavumenti yateekawo enkola eyo nti osobola okukwata obujulizi buno n'obutwala mu balooya abali ku musango ne bayongera okukola ki okubugatta ku bujulizi obwesalya n'olwekyo sagala ate nzize nnyini omukozi wa gavumenti ate nyongera okulinyirira eddembe lyaki y'omusibe kakati okuggyako nga tulina ekintu ekiri ku mwana kubanga mulina ekimwagala okuntegeeza ekiyinza okuyamba omwana oyo nabeera bulijjo obanga olina n'obuyambi nti oba omwana oyo osobola okumubuulirira mama we bali basinga we bali twagala tubeere nga tetwogera bintu byongera kukula mwana kubanga yo omwana tetutegera emyaka gye nitukuba ne tugimanyi bulungi tewala betwogere ddala nga kigambibwa nti omwana oyo ali wansi w'emyaka eyo nebyo bagiyiseemu obudakiiko bagikoze. I agreed with people that innocent lives were lost. You fought for it, you voted for it, and now it has arrived. Change begins now. Temubeera diverted. Abatulonda Bingi nnyo bigenda. mbegayinde munonye emigo muje mutuwutule ate buli mukuba mutandikire ku mutwe. Ssaabasajja Kabaka enteekateeka bajjajjaffe baazikola weeziri bw'abeera n'ebizibu kati nga kino For reconsideration, does it mean that the president releases the budget without yolekedderwa amaanyi? Emikono gyaweze. Museveni tumufunzizza. Kati ajja kukozesa n'ababo bakusika enteeka. Heavenly Father, we want to thank you for this engagement, great engagement with the people of Kenya from different parts of our country. Bino tebiringa biri ebyedda kati ensi yonna yonna eraba ekigenda mu maaso. Abali kamera mbebaza era nyongero basaba temujja kamera za Heavenly Father, for the feedback that we have got from these great Kenyans on the issues that affect our country. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you very much, guys. God bless you. www.youtube.com/expresstv24.